Guno gw'omwezi gubadde gwa butambi bwa buseegu era nga nasooka ne nkulaga aka mwana mulenzi kiwoowo oba Real Homie ne mwana muwala oyo gwe yali naye Kashmon Donna. Kakati ng'era bw'olabye akaleero aka mwana muwala oyo nga bagezaako okubeera nga beenuuna, nga bagezaako okubeera nga beekuba engalo, mwana muwala oyo Shine Lips. Era nga akatambi ako bw'okalabye twagala tubeere nga tukompeyalinga kwegamba bano baabawala baalabye nga balina kubeera nga tebafunayo musajja mulala ayinza kubeera nga abazina, baalabye nga kye balina okukola kyekiba okubeera nti bo ng'abawala n'abawala beekwata akatambi k'obuseegu ne babeera nga bakata nga bali mu kubeera nga beekolaakola bye beekolaakola nga bw'ogenda okubeera ng'obiraba oba nga we wabirabye atannawo kubeera ng'okalaba akatambi k'obuseegu ngenda kubeera nga nkakuwa. Twagala tukompeyalinga emibiri gy'abantu bano naddala abaana abo ab'obuwala. Bw'otunuulira akatambi kano ak'obuseegu ak'abaana bano eno abali mu kubeera nga banyumirwa, abaana abawala abo babiri Shine Lips, bw'ogezaako okubeera nga obalaba kiraga nti abaana bano balina kye nandiyise mmana era nga beefaako nnyo okusinga mwana muwala ono Kashmon Donna. Yalabikibwa mu katambi ng'ali ne mwana mulenzi kiwoowo oba Real Homie. Balina ettama bw'obeera obadde olabye ebigambo byabwe atannawo kubeera ng'olaba akatambi ako ogenda kubeera nga okalaba ngenda kubeera nga nkakuwa. Kanka kuteereko obeere ng'okalaba gwe wenna agamba nti nno oli mupya ng'osaanye okubeera nga olaba katambi k'obuseegu k'otalabangako ojja buzzi n'obeera ng'okansaba nja kubeera nga nkakuwa. Mbeere bulungi mbaagala nyagala okubeera ng'okola ettama byonna ombuuza n'embeera nga nkubulira abaana abawala bakozesa ki okubeera nga bakola bulungi amatama gaabwe. Mbeere bulungi mbaagala nnyo.